Breaking news embeera yeyongedde okutabukira habalamu wali eri Canada wetwogerera saawa zineno ate mulowooza poliisi temusazeeko obutambi ne videos byonna ambikuletedde diilu eyiise eya NRM byonna nga bwenkugambye ambireese just beera mukakamu ogenda kubanga obyerabirako naye nga tetunnagendayo akavidiyo kalimu ne sabo kampele kalaka benkasotambula katokera bonna banjegedde okumanya kweno information ddala abanankyukakyuka abali mu nsi ez'ebweru kale nga sibalwisiza inamba yange eryawo sembeyo 373 osobola okunterako akadata oba oyagadde kale omukulembeze wa NRM minisita w'abavubuka Baramu embeera yamutabukidde wali Canada anti yeyanjudde nagamba nti no bannange nze Youth MP kati omuzungu mbu yavuddeyo namubuuza namugamba nti no gw'omukulu obeera batya youth nga oli mu myaka 5 bannange kigamye kubanga mbu embeera yatabuse dda era nga eddiiru gyabadde agenze kubanga akola ye obagamba nti no Ugandan government with Canadian government yasobodde kubanga eyiga kuza bannayuganda states tebakumye okubeera nga basubmitinga emyaka gya Baramu ntino talina kubeera Youth MP basobodde kubanga batuukawo ku venue era basobodde kubanga bademonstrate nga video njagala sokogira bugakazire ddala ntino bannayuganda ebyaddala abakowa nange byansobedde dda sokogiraga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa
nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza ku bannayuganda bannange mwena gye musinzira okulya akatambi kano ka nsibenti muli bulungi. Nzize kipayopayo kawungeezi kano olunaku lwa kuna ennaku z'omwezi 27 ezakonka ku mwezi ogwokusatu gw'omwaka 2025. Yabule mbazize bwe nti mbasobola kujja kola live ng'enkya nayo live endala mbalina okukola akavidiyo akampimpi okubategeeza ebigenda mu maaso okubiziiza nga tebinnabeerawo. Kale omanyi tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Njala mutambuliza akatambi kano katuuke ku mukulembeze, katuuke ku bakomredi mwenna ne ba foot soldier saako ne family za ba foot soldier bonna naddala family ya muganda waffe Achileo Kivumbi, Smart wa Bobby saako ne General Gaddafi ne bakomredi balala bonna abali mu dwali abali mu komera aliye Masaka gye baasibibwa. Nga mukimanyi comrade Achileo Kivumbi, Smart wa Bobby saako ne Gaddafi no musumula wokuna bateekebwa mu nkomyo oluvannyuma lw'okugulwako emisango egy'obufere nga gyakumibwamu omuliro akabinja ka Dealers Association aka Mathias Mpuuga Nsamba ne banne nga baagala okukendeeza ku security ya president n'ekigendero ekyokuteekawo ensasagge nga tulinganga tulina olutalo ku bbo oluvannyuma lw'okukomyawo emisango egy'ekiyaayi egyaliwo ndowooza omwaka gumu n'ekitundu mabega President Yoweri Museveni abagenze kuziika mukwano gwe mwami eyali ow'ettutumu ennyo mu ggwanga lya Bungereza naddala mu kusaabaza ebyokulya ebbijja Uganda n'obitunda mu ggwanga lya Bungereza. Omwami yafa bwe bagenda omuziika n'obwakavuvungano bannamawulire bagamba nti baakono bagibwako ebintu. Njagadde bazzeyo katono otwogerere essaawa zino abaganda baffe abali mu kkomera baasibwa oluvannyuma bagulako emisango naye nga n'obujulizi tebuliiwo. Abagulako emisango namaani beewakana nti bo emisango si bagibagulako ate kigenda okuzuuka nga Mathias Mpuuga ne banne bali bategawo emisango gino. Ate era tufunye ekizibu ekirala era kikindeesa amangu gano. Uganda ng'eggwanga tulina ekizibu. Omukulu Balamu Barugahale afuukidde Uganda ekizibu. Ng'emuze mulaba nti abasibe bonna aba National Platform aba foot soldiers abaali bakwatiddwa amakomera ag'enjawulo yabadde ng'agendayo okwogera nabo okuba ddiiru z'okulya mu nsi olukwe okuteeka emisango emikinike ku President of Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulu ono akyagenda mu maaso okukola emirimu gino. Mr. President wonna wooli n'abakulembeze National Platform saako n'abakulira ekkomera ly'e Masaka njala bategeeza n'okubategeeza ntegeeze President of Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waliwo olukwe olugenderere olw'okusibira baganda baffe obutavaayo basaka mu kkomera nga bataddeko fayiro endala enjweteke ebbala mu gyali